Tewaliwo mmotoka egenda kuvaawo wadde omuntu okuseseetuka ne banaleeta militale ne banaleeta SFC. Twagala lwaki ssente zaffe baazikyusizza ne baziwa abayimbi mu kifo ky'abapromota kubanga abapromota be bategeka abayimbi. Amanya nze Richard Kawucho wa Rich Promotions. Nateeke wankulukuku 223 ekivu n'engula abayimbi bona bali ne skin ba Kenzo bonna. Nepa plans ina wano. Empapula zino bannange eno police bond ya luzira. Kwetambulire saawa zino ku police bond. Ekivulu kyansala ndi mabanja ndi mu makoti nereega. Owuliriza ndi ku police bond yino. Owuliriza posta njukulaga eya shobo yali. Posta gitulage. Posta njukulaga ya shobo ya eno receipt ya Kenzo. Receipt ya Kenzo. Ya Kenzo wa Musa Swasene amongera balance. Pale yakolede milioni 10. Ne monga milioni zenda azizo 2 na soka muwa 3. Owuliriza. Yiyo. Ene posta yiyo ere pana bweto ya posta eno save yino posta yino posta bweto posta bwe yali ali wankulu ku mu kisaawe yeno eno lisija big Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwakyatambula naffe atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo ate ne tubanga tutambula ffenna wetwogerera era mu mawulire ge tulinawo agava eggulu abayimbi ba promoters n'abalala beegattira mu bibiina byabwe ebyo ababadde batera okugenda eggulu okubeera nga basabiriza wetwogerera nga bakiguddeko abasukka mu 7 kigambibwa kuba nti baagobeddwa abamu bakubiddwa ne wetwogerera era abamu ku bo bakyagenda mu maaso n'okubeera nga banyiga biwundu oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bambuse mu bitundu ebya Northern Uganda mu kibuga Gulu nga bwe bamanyiddwa nti kino babadde nga bakikola nga bagenze kusabiriza baliko akasente akaabasuubizibwa omukulu amanyiddwa nga Gano akalebo akandwa naho abangi gwe mumanyi nga Gano Salimusale wabula kigambibwa nti sente z'abasuubizibwa ate ndowooza zajjamukko emigozo bano kati bano ba promoters bwe baalabe tebafuna akasente kaabwe gyatwogera akababiri ab'emukaaga omusimbi guyika abakulu bano bayamusi mu kibuga kati kigambibwa omukulu Gano Salimusale yabadde munyiivu nnyo gye bali olw'ensonga bagenze bayitiddwa olw'okubeera nti bagenze bayitiddwa yalagidde abaamanya bamukuuma babagobe era abamu kinabyo okuba nti bayisiddwa nnyo nga ne wetwogerera bakyali mu kunyiga biwundu naye bino byonna nga bigenda mu maaso ngenda ku ekiwandiiko no nkuweeko n'ebigambo Alexis Kyagulanye Ssentamu ebigenda okujjukirwa zaali ngenda ku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 7 omwaka 2023 mu kuziika omugenzi Katolubwama muyimbi munnaabwe His Excellency Robert Kyagulanye Ssentamu speech gye yawa ngenda kujjiramuko obugambo obutonotono entanda gye yasibirira abayimbi ngenda gikuwa mu lutambi luno ogenda kubanga obiwulira bino yabyogera era yabibagamba ku lunaku olwo wabula tebaawuliriza bazzenga baddayo mu kibuga Gulu nga bagenda okusisinkana omukulu Gano Salimusale era ng'ekigendererwa kyakugenda kubaako obusente bwe basabirizaayo mu bigambo His Excellency bye yabagamba bye batasobola kubeera nga bawuliriza bye bibaviiriddeko okubeera nga abamu bazze bakwatibwa emirundi egiwerako oluvannyuma lw'okuba nti babadde nga bambuka okugenda okusabiriza ate oluusi nga abakulu ekintu kino tekibasanyusa kaakati bano baakwatiddwa nga sinnaba kuba nga nkutwala mu nsonga yonna njagala okkirize nzooke nkuzeeko emabega nkuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanye Ssentamu yayogera ennaku z'omwezi z'enkugambye nga 14 mwezi gwali gwa mukaaga omwaka 2020 nga sinnakuwa kiki kyagudde kuba promoters eggulu kubanga ekyabagudde kikambwe kakati nga sinaba kubeera nga nkikuwa bino ebigambo binajjukirwanga ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mmwe ba artist bannange nga tusibula katolunye nga batusinga katambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako so mmwe ba artist nsaba mumanye don't walk in darkness learn kiki njagala muyige njagala muyige omugaso gwammwe njagala muyige amaanyi gammwe njagala muyige entobugaga Katonda kyabateeka mu ngalo ba artist temwetaazi hand out no abamu ba artist twabuka ne tumanya nti bino byonna byonna inasiyona okutuuka yeetaaga kye bayita political will singa abantu abatufuga baali obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa ati bukyuke obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke amazima ga Katonda tebenda kukyuka lwaki njogeramu ekyo bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze ba artist mumanyi saali yana right mina yaba man what's that
twagala kyetulye tukiraga abalala n'abalala kiraga abalala ensonga lwaki wagenda mukulembeze kubanga tiwakyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo tokkirizanga omuntu yenna okugamba mutwogera ku politics teki politics embeera y'obulamu politics yasaba emyaka emeka tugenda okuwangaala zonna kulwayo ndi artist ena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola kupracticinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abusa nnyo banne mudamukiza kuyimba wena ne musirika onchekera. That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali pademani nga mukyalide ensanga artist ng'ava Eritrea nembuzize namba ati aze ku recording Uganda kwata sola recording waabwe nemuga enange zize ku mixing kange taba have you already given your script to the minister nambuza nti doyimba minister ikiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu tanada paka bafuka slave era nga mujukira mungi nnyo nti bali balesa amateeka ti kulimba oluyimba olwomuzanyo minisita y'okukkiriza tembijukira enamanya nti ba artist betaaga something done. Yes, one of the president, Saleh Gulu, Mbalondera shadow minister wa art and culture, Dr. Hildaman. Omulimu kugamba ki njala mukano nga mutegere musobola okukyusa obulamu. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeteeka Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse n'effe ba artist. Era omulimu gwe Dr. Hildaman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi bakatemba teriyamba abayimbi liyamba just bawandiisi babitabo n'abasizi b'ebifaananyi. Dr. Hildaman ne mugamba genda osika ne baartist bonna mudraftinge kye mwagala kibeere Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo enjaba gwe basaba muwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist ataka kumbuliza uliza John Segawa abimanyi tulina ba artist nga mzee wange mzee Asha Semogere wataka kumbuliza muulizo basoma artist among you mwina siri batakulanyi mwe bana agoro mujingo oyo kuji twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga is an artist Silver Kyagulanyi nkaka santiye lawyer mu Uganda muno monna asinga ku understanding copyright ne Silver Kyagulanyi abenchmarking onulire etteeka ya music industry ya Nigeria n'akwata jamu eriya ya Nigeria okugaggawala n'abisa mu tteeka Hildaman yabaga. Naye amanyi gavumenti amusani teyalala ngagawale era gavumenti yayangu amangu njagala mu mpulira ne artist gavumenti yayangu amangu negenda ne Hildaman ne mugamba kateeka tutambe benna ne reform commission. Reform commission chechi tongo cha gavumenti ekyangu okuteesa amateeka ako nakulalero kubanga bali bagali kozesa basanyira ku ate na mwana baba mangu. So abantu Hildaman beyakuna na leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agawe gaisibwa da gavumenti ya Museveni yali imaze kwikubisa etteeka y'amasoko erya computer misuse nete banna babuyisa etteeka ya Hildaman lyaleta nyaga basa bamwe ba artist kuba ngani kala tuve wano nga ne mulaga mulabayo yenenya mweka temunja gama nti tekwabalaga kitu musobola okwalaga mwenna ne muleta byomwe ekirowoozo kyalowooza nti kiyinza omuyamba ne mwebisa etteeka lino gavumenti ya Museveni bwebe balumiriwa mukigambe nti ffe bamaga tukyawe Kyagulanyi artist munafe etteeka lino tuyambe ekero teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba banga nange artist naye teribayamba ekibayamba siwe buhanda butu kubasisinkana baweeyo obukadde buli buli ebyakwedongobaza my friend kyo tumukola njaga mu kikole tiyambe n'abalinawo ne artist yali kalamojja nga teetaka kuyambala bamanye ne artist yambala nga teetaka kuyambala bamanye temulina kubeera ku mase ya muntu yenna etteeka eryo beriita ligenda kubeera emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba toyiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti terina interest yakulaba nga mugagawudde kubanga mugagawala muba temutasobola kufukamira muhoozi bwe mugagawala muba temutasobola kufukamira Museveni artist mu understanding open your minds muli bagezi nnyo njagala mu understanding bayimbi bannange tebabalimba bino babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya ba artist njagala obabuulira muli b'amaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwala ng'ekikulu ensonga lwaki babatwala ng'ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda
ddala mutegedde. So mwe ba artist buli woba nga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woba nga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi, ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu, temukkiriza kukozesebwa, kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi, bakakanya gwe my friend. Mwe ba artist eno echansi yammwe, kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa na kunneefasa, wabula gavumenti mugigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino nekino. Muyina omukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna. Ono omusajja simanyi gye bali batunudde ne bakuwa leave of parliament. Kakati muyina opportunity, buli kyemwetaaga kibali mu ngalo ttaano wezi. Bwe musisinkana temusinkana kugabana sente za muwa musolo, temwetaaga nabbanja, temwetaaga jimu wezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa, maama ne bato bange ne famire yonna mukkiriza okusaasira kwaffe. Kato twamuviiriddwa naye ligase jagenda maaso. Ba artist mwena mubere ku alaali, mwebereremu, but most importantly mwetegerere, tewali agenda bategerera. You are your own future, nobody is coming to save you but yourself. Kino kye kiseera Yes, ebigambo ebyo mbadde nina okubireka biggweeyo era nkakasa nga obiwulidde bulungi. Ebigambo ebyo His Excellency yali asibirira abayimbi entanda era yabyogera ngina kusoma mwezi 14 mwezi gwa mukaaga omwaka 2023 nga mu kuziika omugenzi Paulo Kato Lubwama yali afudde. Era ebiseera ebyo Paulo Kato Lubwama nga tannafa yali omu ku abo abayimbi abaagendanga eggulu ewa Salimu Saleh okubeera nga babaako akasente ke basabirizaayo, naye ng'ekigendererwa kya ssente zino ebiseera ebisinga kiba tekimanyiddwa. Kakati ebyo tebyakoma eyo, abayimbi ab'enjawulo bazzenga bagenda mu maaso n'okukola ekintu kino. Era kati omulundi ogwasembyeyo nkugambye abasukka mu 7 nga munono mwabaddemu abayimbi, mwabaddemu ba promoters n'abantu abalala bali mu industry eyo eya entertainment baatuuse eggulu. Kigambibwa okubeera nti baabayisizza bubi nnyo. Omukulu yagambye nti bano teyabayise nako, era okusinziira ku information gye nnina kigambibwa nti alabika yababaaninze n'okubabaaninga ba promoters and creatives abayimbi, aba promoters abategeka ebivvulu, abazanyi ba comedy bannakatemba n'abalala bonna abagwa mu industry eyo. Kigambibwa nti yabaggalidde era n'ategeeza tebaddamu okulinnya ekigere kyabwe mu kibuga eky'eggulu, kubanga bano ababasukka mu 7 ababadde bagenze kigambibwa okuba nti yabadde talina appointment nabo. Kati mu bigambo byenkuwadde bya His Excellency ng'ayogera nabo bwe yali ayogerera ku kuziika Kato Lubwama, ebigambo ebimu bye bino bye yayogera. Yategeeza bajja kumala okubeeyambisa, bajja kumala okubakozesa balabe nga temukyalina valiyo babeere nga babasuulawo. Kakati ekyo kye kimu ku ebyo by'owulidde oba by'olabye olwaleero we twogerera nga bimaze okubeera nga bibatuuseeko, era abamu batandise okubeera nga batandise okulaajana. Bangi baali ku lunaku olwo baavaayo ne bategeera ensobi yaabwe era ne bategeeza nti ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yabagamba byali bituufu nnyo, newankubadde waliwo ababadde nga bafuna akasente nga tebaagala na kubyogerako era nga tebaagala na kukkiriza nti ebigambo bya President bye yayogera byali bituufu. Kakati wuliriza. Oluvannyuma lw'okufuna update since bano abayimbi baakubiddwa, nagenze maaso n'enkola kunoonyereza ku nsonga eno yennyini era ne mbaako ekiwandiiko kye naguddeko. Ekiwandiiko kino nga kyongera okukakasa kino era ne ŋŋamba abantu bange ku mukutu gwa Red Zone TV nina okujja n'embeera nga ate amawulire gano nga batuusaako. Ne mbaako ekiwandiiko kye naguddeko kino nno nga kyongera okonfaminga. Wuliriza bulungi nnyo, njagala kubeera nga nkikusomera nga bwe tutambula mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako update ku update awatali kubeera nga tuyimirizaamu yadde eddakiika n'emu. Kakati njagala okutegeeza gwe amaze okuba nga osubscribinga kyokola kya mutawaana nnyo. Ngenda kuba nga nsoma obubaka bwammwe mu comment section abaabutaddeyo, atannabuteekayo kirira mu comment section oteekeko obubaka bwo tubeere nga tutambula. Nga sinaba kuba nga nkusomera ekiwandiiko kino nnyongera okukujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti mutuukirire gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya, oyina ensonga zonna, nsonga z'amaka, oyagala genda bweru tebitambula, akutegeeza nti asobola obbikwasaganyiza. Osobola omutuukirira physically, osobola okumukubira direct ku namba eyo, osobola okumutuukirira ne ku mukutu gwa WhatsApp n'abeera nga ate akunnyonnyola. Ennamba eri 0753 85 64 075
856464 bamuyita Haji Kasujja omusomi w'eddua. Kakati njagala kubanga nkuwa ekiwandiiko kino ekyongera okukonfaminga era nga kikoona sitampo mu ebyo bye ndi mugenda maaso n'okubanga nkugamba nti ba promoters n'abayimbi nga beegasse abasukka mu 7 we twogerera nga baayisiddwa bubi nnyo ate ng'omukulu yawadde n'ekiragiro tebaddamu okulinnya ekigere kyabwe mu kibuga ky'eggulu mbu simaye bagenze kusabiriza. Kakati wuliriza ekiwandiiko kigamba kitya eno gye bayita Redison TV. A group of more than 70 members of the creative industry were at the weekend turned away from Gulu City after arriving unannounced to meet Gano Karibu Akwandanaho alias Gano Salimu Saleh. Nti akabinja akabantu abasukka mu 7 abava mu industry manyiddwa nga creative industry muno tuba twogera ku kino mubaamu abayimbi, mubaamu ba promoters abategesi b'ebivvulu, mubaamu ba DJs abazanya music ku bivvulu, mubaamu abazanyi ba comedy n'abantu abalala bonna. Nti kati abava mu category eno ba mu industry eno abasukka mu 7 bagenze eggulu okusisinkana Gano Karibu Akandwanaho amanyiddwa nga Gano Salimu Saleh, wabula nga tebaategeezezza ate nga bwe nkugambye kyategerekese nti naye yennyini yategeezeza nga bwe yabadde talina appointment nabo. Era kino kyabaviiriddeko abajaaso b'amagye agakuuma Salimu Saleh okubeera nga gabalumbye mu zi hoteli ezimu ze babadde basuzeemu ne gabayisa bubi nnyo era ne gabagoba mu kaweefube ono obw'okulaba nga bava mu kibuga Gulu babeere nga baviira omusajja mu kibuga kye okusinziira ku information gye tulina, era nga kigambibwa nti kino kyakoleddwa olw'ensonga yabadde talina appointment n'abantu bano, teyabayiseeko, teyabasuubizza ku ssente, wabula nga bo bagamba nti balina ssente ezaali zirina okubaweebwa eziri eyo mu buwumbi 5, wabula nga ssente zino ate okusinziira kwa Bitex n'abantu abalala mbu ate ssente zino baaziwaamu bayimbi. Kati bo ba promoters bagamba nti tulina okufuna ssente zaffe era kwe kugenda bakuŋŋaanira eggulu basisinkana omukulu Gano Salimu Saleh, wabula tebyatambudde bulungi era abamu nga wenkugambye baavuddeyo bayisiddwa bubi nnyo, baavuddeyo bakubiddwa, abamu nga ne we twogerera bakyagenda maaso n'okuba nga banyiga ebiwundu. Nga tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino nga kyongera ogenda maaso n'okuba nga kikakasa. Wuliriza. The group who had travelled to the northern Uganda city without an appointment reportedly camped outside the Gano's residence in Bardege Laibi division near Gulu airfield between Friday and Saturday. Their presence disrupted traffic to the airfield and the surrounding neighborhood. Uliriza nembaga akabinja k'abantu bano omuli abayimbi, omuli ba promoters n'abalala kigambibwa nti bwe bagenze Gulu nga tebategeezeza musajja ono ate nga tebalina appointment naye, nti bakampinze ku hoteri emu esangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Bardege Laibi division okuliraana Gulu airfield ewagwa akasaawe k'ennyonyi andooza Salimu Saleh walandinga nga ava eno. Kati mbu we balandinze awo ne badisruptinga ne bateekawo chaos kwegana ne wabaawo omujjuzo ne wabaawo kerere ate bino nga Gano Salimu Saleh mbu nga yetayagala bimuleekaanira ne banneiba be. Kakati ndowooza wano obusungu bwe bwavudde naawe ekiragiro bano babeere nga bakwatibwa kubanga yabadde tabayisizza nako, amini babeere nga bagobebwa kubanga yabadde talina appointment nabo. Top of their demands was a reported 5 billion Ghanaian shillings Gano Salimu Saleh allegedly promised the creative industry several years ago. The artists also claimed that the presidential advisors entrusted with their welfare had failed them. Uliriza nembaga nti ekyabadde kibatutte era nga bwe nkugambye babadde baasuubizibwa obuwumbi 5 obugenda okuba nga buteekebwa mu industry yaabwe oba mu sako yaabwe. Kakati kino ekintu tekyakoleddwa era tibadde tebannazirabako ssente zino, kwe kusalawo bagende bazeebanjize ku mpaka oba ayagala oba tayagala abeere nga abawa ssente zaabwe. Kakati kirowoozebwa okuba nti ne ba presidential advisor abantu nga bafulu figure n'abalala abalondebwa mbu nabo babalyamu olukwe. Bano ba promoters bagamba nti ba presidential advisor ababamanyi fulu figure Jennifer Nakangubi n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira mbu nabo babavaamu era kati bo kye bakoze kabeerumbire mu kibuga Gulu babeere nga basisinkana Gano Salimu Saleh bamwebanjize ssente zaabwe abeere nga asobola okuzibawa. Wabula omukulu yanyiize bunyiizi oluvannyuma lw'okuba nti bano bazizze tebamutegeezezza ate yabadde tannabayitako, ekiragiro ne kiruma babeere nga bagobwa. Despite holding a brief discussion with Colonel James Nkojo, Gano Saleh's military assistant, who advised them to channel their concerns through the current presidential advisor and creative
advisor on creatives, Mr. Idrisa Musuza, alias Eddie Kenzo, the group refused to leave until police were called to intervene. Omuyambi oba omukuumi wa Gano Saleh Saleh ono ng'amanyiddwa nga Kano James Nkojo yasoose n'abasisinkana n'ayogera nabo n'abagamba bannange ensonga yammwe etegeerekeka, wabula ensonga yammwe mugiyise mu presidential advisor amanyiddwa nga Idrisa Musuza kubanga yakwasaganya bino era yajja okukwata ensonga yammwe abeere ng'agituusewo omukulu. Kati nno bano ne bategeeza nti ffe Idrisa Musuza tetujja kukkiriza kwogera naye kubanga tajja bitukolera, ne balemerawo paka poliisi we yayitiddwa okubeera ng'ejja abantu bano eyingire mu nsonga abantu bano babeere nga baggibwawo. Gano Saleh Saleh has now reportedly imposed a total ban on artists, promoters and other creative groups from accessing his residence in Gulu City. Efforts to obtain a comment from Dr. David Ongom Modongo, the Aswa West River Region Police spokesperson, where okwogerezeganyako n'omwogezi wa poliisi ono tekyasobose wabula wulira ekibaddewo. Gano Saleh Saleh kigambibwa nti yagobye era n'abagaana n'abateekako kye bayise temporary ban nti bano tebaddamu okubeera nga balinnya ekigere kyabwe eggulu. Wuliriza be yagobye categories ezino wammanga. Kuliko artists, abayimbi, promoters, abategesi b'ebivvulu and other creative groups n'abantu bonna abagwa mu industry eyo. Nkugambye mulimu abazannyi ba comedy, mulimu ba DJ, mulimu n'abalala ba MC n'abalala. Babagambye tebaddamu kulinnya kigere kyabwe eggulu. Era bino byakakasiddwa omukulu omwogezi owa operation Wealth Creation amanyiddwa nga Captain Wilson Agaba. Era bw'ati bwe yagambye. Ono yabadde Kano Nkojo yagambye bw'ati, no one in Gano Saleh Saleh's protocol was aware of their coming, not even Saleh Saleh himself. Nti tewabadde muntu n'omu ali mu protocol ya Gano Saleh Saleh yategeddeko nti abantu